So LC1 chairperson muntu mukulu nnyo, tuleme kuzanyisa ekifo ekyo bw'ogamba nti olina ekyalo omutali chairman LC1 eyingiddewo abalabe teri ababuuza nti mwe baani, teri awa report mu police, byoba olengeredde bintu bizibu nnyo. So tukole ebintu bino n'obuvunaanyizibwa, oleme kugamba nti ekifo ekisanja kiweddewo muleete sitampu mugende eka onookola otya ebifo ebyalo bino ggwanga lyonna. You can't do that. So bachairman LC1 ne 2 we muli position ya government mugende mu maaso n'omulimu gwammwe. Tujja kubawa ekiwandiiko ekibalungamya mu mulimu gwammwe, tujja kutegeka okulonda kwammwe mu biseera byakyo, naye wenyimiridde kati sinayo bachairman abapya electoral commission bempadde, n'olwekyo nina okukozesa abo abali mu bifo. So ntwala kyabuvunaanyizibwa ng'omukulembeze obutalekerera omulimu gw'ebyobufuzi in terms of obutebenkevu bw'ebitundu, order and administration. Ntoleke LC1 zonna mu ggwanga ziri awo, teri chairman aliyo, oli ali mu kulwanagana ne munne, embuzi yange eridde emmere y'oli, teri asobola kuba, ekyo tekikkirizibwa. So tugambye bagira babeera mu ntebe bakola emirimu gyabwe nga bwe tutegeka either kulonda okupya or kubawa ekiwandiiko ekinaabasobozesa kugenda mu maaso. Nedda waliwo bachairman ababadde bakooye, nawe okimanyi chairman agamba nze mbadde nindirira okulonda ebintu bindi mu bulago, kakati bw'aba azizaayo sitampu nga kyategeeza nti takyayagala byabufuzi kutegeka oba kukulembera ekitundu kye, vice chairman waali oba abakakiiko webali. So gavumenti ekirungi yali emanyi nti tuyinza kutunga mu kiseera omukulembeze n'avaako, kubaako vice addako mu kifo ekyo. Tebiringa bya parliament nti bw'ovaako teri vice wa MP, so tulina okulonda mangu. Vice chairman bw'aba taliyo, vice chairman agende mu maaso n'omulimu ogwo. Singa zibaddewo biliyoni ezo 6 nandisabye bakkirize nyongere ku nsako y'abo bachairman abali mu bifo. Okimanyi tubasasula $1,000 omwezi, lwaki tokkiriza nembawo $3,000? Abo baliwo ne bakolera ddala omulimu obulungi okusinga ne bwe babadde bakola, n'abaliko executive nefuna ku kasente. So obuwumbi 6 is not little money. Waliwo abadde nakubuuza babuuza ye sente mwagala zaaki, electoral commission yagala zaaki. Twatudde weekend ne electoral commission netuyitiramu ne bwe tubanga bya mugongo kalulu ka mugongo betaaga enkalala z'abalonzi, kubanga kalulu omulonzi yoyo asula mu kyalo, a resident, si yazaalibwa mu kyalo, si yakolera, asula mu kyalo, a resident. So tuteekwa kumanya baani abalonzi. Bw'oba tobamanyi, oli ajja kukuba akalulu wano adduke saawa 6 agenda walala kuba akalulu, saawa 8 ali ku station endala. Ebyo twagala kwewala obuvuyo. Twetaaga nominations, abaagala kwesimbawo. Twetaaga campaigns ate ziriko n'abazikulembera. N'olunaku olw'okulonda kubeerako abalondesa, polling station ebeerako presiding officer, ebeerako ne wa security naki. So awo bonna balina okusasulwa. Wabula nkozi nga babadde ne kooti zaabwe eyo LC1 court ne LC2 courts tebakola ruling nga babadde bakola. Era olwaleero namaze okutegeera nti abadde bagenda mu ndagaano, kubanga transactions ennyingi tezijja kulindiriza bagenze mu transaction. Naye kye nategeddeko nti baba akadeetinga. Naye njagala okukakasa abantu nti newankubadde tetunna kufuna kiwandiiko official okuva mu government nga parliament tuyabe ekyakubaganya ebirowoozo, obukiiko obugende mu maaso nga bukola, kubanga tolina woyinza kubeerawo nga eggwanga lyetwala bwetwazi nga tewaliiwo alitwala. Abantu abo bankizo nnyo. Olwaleero oyinza okubeera nga toli wankizo nga wooli, naye bagenda omala kuvawo ne bategeera nti obadde n'omugaso. Naye nga kusomozebwako kw'amaanyi nnyo, naddala bachairman tebakyatuleekera mpapula kuzisayiningako. Ogenda n'olaba oli bw'aleeta epapula, kati waliwo omwana gwe nakoledde ebbaluwa ng'agitwala ku mulimo ne bagitwalayo ne bagimugobya. Ne bamugamba bachairman ekisanja kyabwe kyaweddeko taliwo watali mu mateeka. Kati n'olw'ensonga tubadde tubasaba mutwongereyo ekisanja. Rafael Magyezi gwe nesibyeko ennyo yate yagikwatako sebo w'ekitiibwa minisita. Ddamu ogikwateko n'eyaba chairman naffe twongezeyo okinaanuulemu ko wali
okiteeka wali president oba n'abalondera basooke kulonda ffe baddeko ba president myezi nga 8 naye n'ekirabo ekitibwa minisita kitusaba bakiyaba ne beerosi wano tufuna mutwalo ogwo laba ettama lina nusu mutwalo n'ofuna omutwalo kati ffe nga bakiyamaani tuli bakiyamaani ba kibuga ffe tetukola ndagano za bizimbe bagula ebizimbe bagenda mu balooya omuntu n'omuwa omutwalo minisita baaba munange yamba bazajja mutwongezemu kasente mutwalo mutono nnyo ogenda n'osanga kati ffe bachairman ogenda n'osanga ebizibu mu kyalo amenye edduuka gwe bamenyedde edduuka asookera ku ggwe avumye munne asookera ku ggwe akubye munne asookera ku ggwe talina we yali agenze tagenda ngako wa mubaka wa palamenti tagenda ngako wa meeya tagenda ngako wa chairman F3 atuukira wa chairman ono avumye chairman ono mubanja senga tunaayimirira ebyalo bijja kusigala mu bbanga kiba kijja kutegeeza nti obumenyi bw'amateeka bujja kumanya nti wali LC batandika okukola ki okulumba ebyalo naye ate nze nganzi n'abalala bantu abamu abategeera tujja kusigala nga tutambula kiba kitegeeza nti bw'oba ng'ojjawo LC1 gavumenti eyo n'oba omaze kugijjawo naye ng'abo abateesa bye bateesa balinga batabimanyi twagala bazuukuke bamanye emirimu gyabwe baleme kugulaminga LC1 kubanga LC1 yesinga kubanga ekwatiridde eggwanga lino. Embeera etambulanga bulijjo kubanga abantu batuteekamu obwesige era batwekakasa situyina nabo buzibu bwe baleeta ebiwandiiko byabwe sitampu yino ngiina nga ngikoonako n'empapula zange zino zirireeta headed ng'ebiwandiiko bigenda gye biraga bwe banaabigaana nti gye tubitwala tibakyabikkiriza nange nga ndekera okukubako sitampu n'ekirala nze ngumiikiriza okutuusa bakama bange abali waggulu nga nvudde ku bannonda lwe banaagamba nti sitampu muzizzeeyo nga mbaddiza sitampu kitegeeza nti awo nja kuba sikyalina kyensobola kukola nga kiriko sitampu. Twalira okusomoza ko tulina ngero si tokyasobola kugenda mu kooti okubeera nga weeyimirira omuntu tekisaasoboka tokyasobola kugula poloti nga tolina bbaluwa LC kitegeeza nti omenyi bw'amateeka n'obubbi bigenda kweyongera okusobola okulaba nti abantu bali mu bulumi obw'ekitalo nnyo. Nsaba gavumenti gy'empeererezaamu era gy'empagira ennyo yaffe ya NRM yerekereze byonna ezzeewo obukiiko bwa LC. Ekyokulala LC ezo bazongeremu ku maanyi abantu ba LC bakola omulimu munene nnyo okusinga n'ogwa poliisi kubanga ebintu bigenda okuva ku LC ne bisooka kugenda ku poliisi asookerwako abeerawo LC. Tusaba LC bazitunulemu bazongere ku ssente. Ekyokulala gavumenti oba yeewola bbanja nga bwetera okulya amabanja nga yeewolera ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala